Fund. Gasimbaganire bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zijje kwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero weebale. Atuuse ku mulimu weebale. Wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire. Na John Kakane ni Aruna Kanabi ne Charles Romshana. Charles akyali mu kwekubako ttaka. Nyi Ndewaabwe eyo nayita yennaku ezo wazimu. Simanyi oba ali mu Kawempe division oba ali mu Nakawa. Anti Jennifer yabakolera nnyo omulimu eyo. Ndoze waabwe ate nga bw'aba ali mu Kawempe Latifu Sebagala yali mukwano nnyo gwa Jennifer. Nali nsuubira nti awo yani muyisirizaamu. John buuza abantu. Bannaffe mwenna abawuliriza Gasimbagane mbalamusiza. Nembebaza okutwesiga ne mutuwuliriza buli kadde ate ne mukola okutambuza eggwanga. Bannaffe basimba nammwe mbebaza okubanga mutuwa akakisa kano. Era nja kubategeeza nti COVID akyaliwo kubanga ensangi zino kirabika message ndowooza eno wansi abantu balinga bagaa nti COVID takyaliyo naye ate kati ate tuguddemu nabe ekivudde mu Southern Africa n'abazungu bataddewo travel ban. Olinaga nti Biden ebigambo bya bimwokyeza kubanga Trump yateekawo travel ban 2020 namwataakinga xenophobic. Naye kati Biden naye ataddewo ze zimu naye naga nti abava South Africa abava wawa noli kyeyakola kwa yali azitadde ku China. Yali ku China nti temu yali birthplace. Kakachyo namwataakinga ng'akyalika ono Biden eteeberezebwa mu kaseera ako ng'akyali candidate. Naye kakati naye bagambye nti South Africa efunyeyo n'akuba n'azikubamu ne zaaga n'agamba temujja waffe. Nabaga nti ebigambo byayogera bimwokeza. Muliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Naye nga John bw'ayogera nga ngende wakanaabi virus kirabika tugenda to picking up wave mpya across the world. Ndaba ab'Ebulaaya actually Russia yatandise okuggalirawo ddala. Austria ye yalangirira omuggalo. Germany akyalumya amannyo n'enamba ziri nnya. Germany abadde atandise okuweza abantu 3,200 buli lunaku be bazuula naye saabafa. Bungereza naye ali mu 3,000 olunaku neera nabo basibye ekikookolo baga nti tukyagubye oba guba ne guba baga nti economy tebagizaayo. Naye nina gye mbadde nsoma ku makya ga leero ng'oliyaga nti abange nti kino tugenda kubeera nakyo olubeerera nti the new mutations of the virus will come and die even before they have an impact. N'atubuuza eyava India eruwa naga nti bagambye nti eno abuuze yava India teyina impact. Bagitumye manyi WHO bo bali okutuma manyi bagitumye ani Chrome something like that. Naye kati oli n'atulaalika eriyo ne new virus ejja. Eriyo ne new virus ejja. Musimenyi named after the serpent. Nti ekyasinze okuyaga nti ne vaccine eziriwo ate nazo tezigisobola. Bagala kutuguza ndala. Kakandi abawagizi ba Biden bakugamba nti sebo tobitegedde nti Trump
bans Chinese, yet their problem was the virus from Europe. Bangambye nti mbadde mugamba kiri kyensomyewo ni conspiracist agamba nti gye tulaga babakozi ba vaccine succeeding okubeera abantu balamu mu kutandika ne bagamba nti tetujja kukola magoba nti naye kati kyabagwiridde kyabakoledde nti kati buli myezi 6 twetegeka okufunanga booster ya vaccine nga Europe bwe bafuna the flu vaccine. What will happen to Mterere jababeranga bateka mu vaccine nge yafe ya musenero tenala bikako romsha nabuza yafe ya musenero sipai musenero abalukongiri abatuuliriza abagalwa abalungi sembere muzindalo basuka muzindalo amateka nago musenero yangu yako vaccine abatuuliriza abagalwa atokusinganya abemyo emirungi Katonda w'amaanyi ate wakisa musima olw'obulamu bwennyina obulamu banange obayina wano mu studio nammwe abatuuliriza okusinga abalungi obulamu bwe muyina ate obulamu bwe tulina tubukozesa okukola ebirungi tubuweeyo ekiba kyetaagisa okulwanyisa ekibi ate tumanye buli lunaku kusala yonna nti ensi yeddiza ebyayo kwa doyogera kwako waliwo n'obulala obujja bijja kubalumba okutuuka omululikirira nti eno nsi yammwe gasimbagana ne bannamawulire Haruna Kanabi yabassa amazzi n'abassa omuliro ajja kubassa endwadde okutuuka omunakkiririza Kanabi nga bw'okwata omuzindaalo eriyo Sonko ali e Washington DC agaye nti Kanabi yongera ku ddoboozi otumenye oyogera katono nnyo. Sula n'abalala eri abagoberera program online baga nti program ewedde teriyo ku Half Cloud tebagiraba ne Kanabi yongera ku ddoboozi kanfube webale nnyo mukulu Fred guweddeko nja kufunanga program ewedde we Washington ne mwami guweddeko bw'aba awuliriza nange mwagala mukulu kibazo njagala kutandikira ku nsonga ya bulamu olw'omushana gy'abadde ayogerako bukakando oyagala empalana kati musenero ne rukunjiri bikwatagana bitya tutuuse abamagezi bavalu ono wamuyita wakasanke and bangambye Bungereza bafunye COVID jo reports ziri abantu 5,000 tina bafa basirikitu ddala kati ensi inogenda maaso ndoza chera bide Netherlands vaccines wabaddewo ekyo kinyabyeko kimu kumpe emirembe nkumpe mirembe n'ekibazo ne masks ze ngana bona wano ayenga bulwantabukira ngakamuteeka wansi nze ngasigala ntambula ng'amanyi byolya ne byoyinza okubanga gwomu balyanga ebikoola mukulu kibazo mbale ngamba ntandikira ku nsonga ya bulamu omukulu Romushana gyayogeddeko naye mu mbeera gye tubaddemu naddala ku saidi eno mukulu kibazo tulina bannaffe abafiira mu bbomu ne gavumenti betugumbudde naye ffe ng'abasiraamu kitukakatako mukulu kibazo era mulimu munene nnyo okulabirira bamulekwa mukulu kibazo ababeerawo simanyi oba okuba amasasi tekuba kutugumbula ononyinyonyola oluganda olwo nga nalwo tufulumye naye n'olwekyo mwa mukulu kibazo guno mulango ogugenda eri basiraamu bannaffe yonna gye muli nti bamulekwa b'abantu abo bambi mubanoonye musobole okubeera nga mubayamba era mukulu kibazo nzikiriza nkozesa omukisa guno nti atasobola agende wayima mu kasozi kuba ebintu atera nnyo bikola oba oyina mukulu Kakande ng'okatwalayo abanoonya n'abakola ki n'abawa n'asobola okubayamba ensi etambule amangu nnyo mukulu kibazo katusoose mu bya nnaku naye katusooke mu byessanyu ono omuvubuka Kipulimo eggwanga yali wadde ku ssanyu bwe yagenze mu misinde n'amenya likodi
ffenna ne tweyagala buli omu n'atandika okukongratulatinga nga yeebaza abaganda n'abataasiga nsigo bwe kutuuka okulya nabo bakola ki bacacanca babuuza nga olowooza tunaalya nalima naye mukulu kibazo nga story enkulu ezibaddewo mu wiiki tutandise alinnye eddaala kati ebintu alina ate yeki Lenovo oba tabu ya teri portable era je atambuze kati ntegedde lwaki atuuse ni mukulu kibazo tosiima omusajja yaveerwa enshama bw'abanga kati abeera mu studio nga ne tabu agiina agira bugizibwa gonobo kyabinoonya ebyebungereza nga yabiina online awo kakkirize nti wamase bukulika onankolesa dundi why golooza chechi mulesere kebe y'Abachina naye eyamwe ye Uganda eriruddawa naye mukulu kibazo anatera okusiteekako eddusu akyuse page nga bwe tugenda mu maaso mukulu kibazo wiiki ebaddemu yatandika ne president ng'ayogera olw'omukaaga luli nga tuvudde wano n'aga nti abo bonna abatwerijjako nga balooza nti bajja kutabulatabula eggwanga kikafuwe era bajja kubeera uprooted singa tebeewaayo mu mikono gy'abo obuyinza. Story nene endala mukulu kibazo ebadde ya kisaawe kyaffe ekyennyonyi ng'aga nti Abachina baatoola ssente agenda kukikola kaakati n'okukyeddiza okukimanejinga kukitambuza nga ndowooza bwe bajjayo ssente zaabwe nakyo kirabika kikoze eki kati nga ffe tetukyakiina mu buyinza. Mukulu kibazo ne Attorney General week weggwereddeko ng'ega nti mukyala Naabakoba bye yakola ebyokuwummuza ab'akakiiko kakakola ku by'ettaka Uganda Land Commission nti tebyali bituufu mu ngeri y'emu nga tulaba era mu kakiiko mu wiiki eno mubaddemu mu mawulire nga tusoma waliwo omukozi omu Ramadhani Gobi ye Secretary for Finance kati yagamba nti Treasury Secretary to the Treasury PS Finance yamuteekawo abaali awo ate omukulu omulala okuva mu ofisi ya President mukulu Kakande Yunus n'aga nti ate yanguwa mangu oveeyo bakutwala awalala. Mukulu kibazo n'abasawo wiiki eno bagimaze nabo mu kwediima. President Museveni n'abasisinkana naye ne baga nti ebyaffe ebimu waliwo ebikoleka ebyo byo basooke babituwe ng'emmotoka zaffe okuziggyako omusolo n'endagaano gye mwatusuubiza ey'okwongeza ku ssente naye ekolebwe. Naye olunaku lw'eggulo sebo nalabye Prime Minister ng'akabatemyaga nti ate oba mwasisinkanye ennamba emu n'abaako kyabagamba kaakati mukyemoola kimukomeewo mukole ebyo mubiviireko ddala nedda naye wiiki yemu Sebeene era ndabye commissioner bategedde gavumenti byegenda okukola ne bateekawo okwekalakasa bakeriminga nti bo babikoze ye Prime Minister. Naye sebo mukulu kibazo tubadde twogera ku bintu bya virus wiiki eno mbadde era ndaba mu mawulire muno nga bagamba nti abasawo health workers abakola ku byobulamu nga Commissioner Mwebesa abaga nti bwe muteegemesa mujja ggaanibwa okujja okukola ate bwe wanayita ebbanga bweritinga ne mukoze n'emirimu gyammwe gijja kuba nga gibafudde. Nsigana nga neebuuza akola mu byobulamu bw'agaana okwegemesa oba nga kale ali reluctant agayaddemu kintu si kyangu kyakubanga okitegeera. Mukulu kibazo wiiki emu eno era ba civil servant simanyina oli civil servant oba goli neekolera jange nze ndi public servant. Kakande yavaayo mu civil service. Kakande tabeeranga ku civil servant. Bw'obeera mu public board obeera ki? Tobeera civil servant. Obeera mu pakasi. Kale nga bagamba nabo okusoma mawulire eno classroom kusoma nga nabo abampa obuvunanyizibwa ate bamala ne bantabulatabula nga bagamba nti nabo bagala byongeze emyaka bagigire bagisaleko gikke wansi basobole okusigalamu. Ne NSSF mukulu kibazo
Parliament yo yamaze ogwayo kati tulindiridde omukulu okubeera nga ateekako omukono ku tteeka lino eryayisiddwa naye abantu tebapapa nnyo etteeka lirina okugenda omukulu n'alissaako omukono ate omwaka oguwedde yeerabira ne litabeera saved kati so tulinda tulabe oba ebyo bye baayisizza byebyo n'amasomero omukulu kibazo batubuulidde ddi lwe gaggulawo nga satu ne kati January 3 omwaka ogujja ne Katikkiro ssebo wa Buganda n'avaayo n'agandi banna ye tabitegeera okumugamba nti Buganda Land Board teri mu mateeka n'ettaka lino eryogerwako lwaki waliwo eddala yagambye mayiro meka 1,145 ng'omwo mwe muli n'akenda byo gavumenti tebifaako. Mukulu kibazo era we tumaliddeko nga ne mukyala Musenera agenze mu kakiiko munnaffe wano taliiwo leero nalabye amusomera ebbaluwa Honorable Aisha Kabanda nannyonnyola naye ebintu nga ne ssente bwe yazifuna engeri gye zaakwatibwamu mu kakiiko omwo n'ekisembayo mukulu kibazo ssebo nyendaba ne bannayuganda nga bagumirira era baagula emmese andi yagambye nti simanyi nalabyeko nti emmese emu ya bukadde 8 naye anti munnange kibanga gwe bwogenda mukulu kibazo nga ogenze eri ewaffe kangeze Butambala n'onyumya nti ngenda mu Sheraton nenywa caayi naye kapooti ka 1,000 zijaga nti kapooti za caayi omubaamu ebikopo bimeka kati twe scientist ayinza okuba nga milioni 8 ku mmese tekimwesisiwa actually naye Kanabi bwe nagenda okukola a quick Google search ku transgenetic rats mice nga njagala konzo wayi oyinza okweyanika obutamanya wano ngenda okugira nti nga nebuuza n'okwebuuza ezize yazijje yali esinga okubeera available cheaply nga ya 15,600 ndowooza simanyi onaabeereko ku musomero temu bajeti yammwe temubaamu ez'emmese abaana kwe basomera ezo laborats ezawano nyangu naye nazo za sente mmeka emmese za sente mmeka oba mitwalo 2 oba esembayo kuba yalayise ebeera ya mitwalo 2 emmese ze bamanyi olaba noono yeewuunya mitwalo 2 kati bano bamanyi zino eziri ewuwe emmese ze bamanyi ze zino ezifiira mu office mu Parliament ne bagigala ezo sizimanyi gwogimanyi ezo ziba za layisi ndowooza mukulu kibazo kansenjeeyo nti bagenda kugoba misonzo ku nsiko wamuddewo leero wiiki ewedde Nswakuti Jo Supreme Mufti yalayiziddwa era omukulu Mulangira naye n'abaako byayogera ku nsonga z'okutta abantu nga tebawozeseddwa Vision naye nga bulijjo n'akuba omutwe era nali nguweereza kakando n'aga nti Madarasa teacher nominated for Supreme Mufti n'engamba wange ngenda okusoma story mukulu kibazo nga n'ekigambo Madarasa mu story tekikolazi nenoonya Madarasa yawa mwabadde asomesa nga nayo sigiraba naye nensigane neebuuza nti yabadde agenderera era eggulo n'adde mutunuulira nnyo ng'alayira nenga ono ye Madarasa teacher musomesa wa Madarasa bwe balonzeko awo Kanabi atadde mu kafitina nga sinagenda ku fitina ye musomesa wa Madarasa alese yamawuya makulu ssebo Ssabalwanyi wa Ethiopia Prime Minister yazambalidde ku mugongo ali ku frontline n'emirimu gye n'agikwasa deputy we nenga nti oyo ye mu Ssabalwanyi yennyini gwe ntegeera Ssabalwanyi yennyini ali ku frontline ali ku front but not the front line ayinza kubeera nga ali ku behind of the front era se baweeza aka video ng'alabika ddala ali ku frontline nenga nti eriyo najjukiza Kanabi nti ssebo n'ababaka maama yabadde abayise ekkololo nebeekyanga n'abaleka naganika n'amalala gasinze okunsanyusa nengasoma nenfuna akamwenyumwenyu yengeri Bulaaya gyerwanagana n'abantu abaagala okugendayo kubanga buli bagambanga nti bo baaniriza tebafaanana Trump baaniriza buli ajja naye kati ennaku zino
Bungereza erwanagana na France yamugamba nti sebo abayitire uwe bazze ojja kubazaayo Macron yagamba nti gwe toli serious ebintu nabiteeka otya ku Twitter nenga Katonda wange eyo kangana etonya naye mukulu ekirala omulangira egamba omulangira saabitegedde kuba ebyo mnabitegedde naye yagambye nti abantu beetuma amannya g'ekisiraamu basali musale baani ne mukulu yennyini yayani Kasimu Ahmed Mbayo ani neŋŋamba yabadde ategeeza nti nabano babakwatibwa beetuma bwetuma amannya ga kisiraamu si basiraamu mukulu kibazo sooka onoonyereze n'ekyo kubanga oyinza okugenda nga gwe sheeke gw'otutte nga ye Kasimu oli oba Mbayo oba si ekyo nga ne gw'ogenzeeko nga si yeyo muki kuba yabuuzizza nti lwaki togenda kuba yakozeseza ekigambo nti waliwo n'abakolera Katemba mu ofiisi babatwalira emmotoka ennene nakino olaba nga bakola ki ne ku nguudo oli gw'ogamba nti wakabi ye lwaki totwala manipawe emala alyoka akuddukeko ate omutte. Can I say this? Kati mu intelligence oba mu byeekera waliwo kye bayita cover nti bw'oba oyagala kuyingira mu kampu y'abayeekera n'okozesa cover y'amawulire olinga oli wa intelligence kikwanguyira nnyo okuyingirayo n'ofuna byeyagala okufuna nga tebakulabye obanga waliwo okwekaalakaasa gwe n'ojja ng'owamawulire ng'oyambadde t-shirt ya Radio Simba abantu tebakulumba because baba baagala bamawulire abaana bawandiikako kati mu biseera by'Amini cover eyali ennungi nnyo okumuyeekera yali yakulabika nga musiraamu nga obakulaba nga oli musiraamu ng'oyitawo oli akubuuza salaamu alaikum musiraamu kuba bakuyita ani bampita Kasimu nga weeyongerayo leero kati mu mbeera ya Uganda kati era omufuzi obulu cover y'obusiraamu tekola instead ate it endangers you so wayagala kuwanyisa Museveni ng'oli ADF ayite weyita musiraamu weyita Charles weyita Yoweri onoyitawo bulungi obanga olwanirira busiraamu if yagererawo is based on Islam ayita okozesa amanya gaki ga busiraamu so kyobala nabo kulwanyisa Amini bali tebasobola kukozesa amanya ga Kereziya ne kanisa bali balina okukozesa amanya g'olusiraamu abatali basiraamu wabudde mu Luganda omuwuliriza waffe n'agamba nti okuba amasasi si kutugumbula kuba kutirimbula abo abaatirimbulwa abaatirimbulwa gavumenti ne baafiira tweyanziza nnyo ampuliriza Gasimba gane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo Haruna Kanabi Charles Romshana ne John Kakande Charles toyina kusika muzindalo goyina okusembera gye guli kyetuva tukuwa entebe entambula distancing ampuliriza Gasimba Airtel etongoza 4G network mu kitundu ky'ebukulu mu Nakaseke district ewa Butungulu mu Luweero district Kibuye 1 Kayemba road Mubaraka zone Makindye Kigaga zone Salama Bahai road Kawempe Kirokole Kigowa Kulumba Bwayise 1 Muswangali Makindye Kibando Nsoba Kisasi Ndundu Makindye Sabagabo Mbuya Kisoga Kyanja Jomayi Luzira Sipra Mutungo Bina Kwaliseo Terminal ne William Street mu Kampala kati kyusodde ku Airtel onyumira internet edduka eya 4G ofune internet ejja mu sente zo osobola okukozesa Airtel Money okuweereza sente oba okusasula bills okugula airtime n'ebirala bingi nyiga star *85# otandike oba kyali edduka lya Airtel erikuli okumpi okumanya ebisingawo oba kube ku namba yaabwe etali yakusasulira eya M-Noti. Osobola okukiwulira mu butuufu osobola okukikwatako kya butonde ye Crystal Natural Mineral Water buli lw'onywa ku Crystal Natural Mineral Water owulira bulungi ng'owewedde onokatta nnyonta yennyini ate owulira obulamu nga buzze bujja nkugambye Crystal Natural Mineral Water gagezeeko ojja kakasa nti mazzi ga butonde gennyini agazzaamu obulamu kubanga Crystal Mineral Water bulamu bwennyini. Crystal Water is a product of Harris International. Airtel Money has done it again. Transact and win. It's money after money. Money after money. Money after money. Kusese mpeleza za Airtel Money we wangulire sente ku sente. Ebirabo mu cash nga bibadirirwamu akawumbi kamu n'ekitundu bedu gye weyongera okozesa
sempeereza za Airtel Money n'emikisa gyeyongera egy'okuwangula. Omuwanguzi essimu egy'okukubira ejja kuba noti 2 noti emu noti yokka. Airtel Money nyangu, yeesigika, tekugirwa nsalo. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Mugule mubuli duka supermarket nako akaduka katono akakulya manju. Airtel etongoza 4G network mu kitundu ky'ebukulu mu Nakaseke district ewa Butungulu mu Luweero district, Kibuye 1, Kayemba Road, Mubaraka zone, Makindye, Kigaga zone, Salama, Bahai Road, Kawempe, Kirokole, Kigowa, Kulumba, Bwayise 1, Muswangali, Makindye, Kyebando, Nsooba, Kisaasi, Ndundu, Makindye Saabagabo, Mbuya Kisoga, Kyanja Jomayi, Luzira Sipra, Mutungo Bina, Kwaliseo Terminal ne William Street mu Kampala. Kati kyusodde ku Airtel onyumira internet edduka eya 4G ofune internet ejja mu sente zo. Osobola okukozesa Airtel Money okuweereza sente oba okusasula bills, okugula airtime n'ebirala bingi. Nyiga *185# otandike, oba kyali edduka lya Airtel erikuli okumpi okumanya ebisingawo, oba kube ku namba yaabwe tali yakusasulira eya emu noti. Oli makati gagasimbaganye ne bannamawulire. Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studio zojje kwanjulira. Kyali siyigo okunywa kawa atali mu sukali. Offer kwenye tumulima. Sasa twamunywanga ku Christmas. Bali China na mukuru kanabiona. Natumaye kumpi wiki 2. Era mu wiki eze 2 sukali ne tumwelabira atenga chai yaoma. Atuomera. Nigane yikati. Lwaki Uganda tubona kasukali kale. Kwa twava ifu nanga tuli happy. Bogende bulyambwa. Wai kakande. Mmanyi bagamba nge waffe nti atakwagala akumanyiza ya kibuga. Mwabe kibuga muri akatono kati gwe nawe wali kundira butafa. Kanabi. Okyasiga okumulubye nnyo ng'omukyere tegulabika. Musajjatu yalaloza nti China bali bamusyere bali wapi nga baleta bintu birala nnyo. Nampuliriza gasimbagana ne bannamawulire. Story Kanabi gyabuuse eri mu mawulire ga leero egy'okukwata abantu gyeneega nti abakyala baagala kusalawo wa abaami baabwe gye banaazika singa omwami yasooka omukyala okufa. Mbuuziza wa gye banaaziikibwanga bw'abanga mufuti mu bajje ng'alina abakyala 3 oba Supreme Mufti. What is the difference? Alina haki 3. Boss, difference ani asalawo. Kakani. Ekyokubiri ekyo kya assumption nti omusajja bwe kisala yateeka okufa. Actually societal assumption. Omusajja ajja kufa alekawo omukazi. Ojja kufa otuleke wano nga tolinawo otulese. Ntebereza omukulu omusana simanyi wawasa mu Buganda. Kati omukyala we ajja kusalawo wajja kuziika. Bayinza okuziika mawokota. Omusajja omulwanyi tolina kumanya bogenda okuziikibwa. Because olina okuziikibwa ku kkubo. So I'm a conscious African liberation fighter. So that's not an issue. You see kwa siya banakole. Uofile wa kuziika. Iyo nkola ya mwesebo. Si African fighters. Pastoralists. Si abali nomadic. Wendigwa walijira si byange. Actually by then wensigala waggulu ng'ebintu biri. Kankujeyo Charles Romshana. John, ngenda kutandikira ku sector education mu Bukomera. Minister of Education je yabadde ayiseemu okunnyonnyola ba members ba parliament. Originally of course yali ayita lukiiko lwa parliament
and that's where you have the wheat between Oranya ne mchala Anita. Anita we are communicating eri parliament yabagamba babayise ekololo ngende mukole testi mtuke kololo luchiko lwa parliament lujja kutuula kololo mchala omukulembeze w'eggwanga abanyonyono. No, but why don't you want to go and understand? Jacob Boyaze and you'll forgive, but the old UPC wheat in him never really burns out. Boyaze yabade very smart. Yabade very, very smart, and I would give him kudos for that. A champagne on me. Boyaze nakakasa ababaka tya lulisi lukiiko lwa parliament gye babayise. Babayise. It's a conference, it's a workshop. Mugende ministry of education ebanyonyole nga ministry endala bwe zibayita ne mugende munyonyo ne mugenda wa ti kubawa information. There will be also other entities, and I will chair the meeting. Singa speaker kati nga abanyonyola bunyonyozi and ngalingo lye yakyaleka muli ne bamuteka enkofiira kati bwe yagenza okunyonnyola ekyo, you'll give it to him. He polished up the insanity they wrote to look absolutely clean. Take mu Uganda yakobe kaburash ne kiwi John sagala kudilinga ne someone eddalu njagala kudilinga ne the substantive issues. Mukuru kibazo nakano kajja kwanyumira abatuwuliriza kuba kakwata ku nsonga yennyini. Omukuru Dr. Asumani Lukwago Education Service Commission nga akyali permanent secretary. Awo kasitole ke bamuwandika kwa tete yakayegana n'ekyo nkasale kali katuufu nti Asumani muwuliriza wange nno nnyo era gyali kati akuwulira. Amawulire g'obuzaavu gamuwandikako nange sitole nengisoma naye yanyumira nnyo nga omukulu oyo gweyogeddeko maama ng'ayita bakungu ba ministry ya health. She's mama by choice. Mama by choice. Ng'ayisa okungana abakungu ba ministry ya health. Mukuru Asumani tiyagenda tiyaliyo naye minister we yaliyo n'abakungu abalala director medical services and hegamba almost nga top management team ngenda kuba akalango top management team ya ministry ya health nga yona gyeri ne bateesa era ne bayisa ne resolutions mu meeting eyo. Era mu meeting eyo ne bakola ne action points. Nga batudde mu State House Entebbe PS gyatali kakati okusina ku storage na nsomijja sama baddayo mu ministry ne bategeeza omwandiisi w'enkalakalira Dr. Asumani Lukwago nti no bino top management team byayisiza mu lukiiko olwabadde mu State House. Naganzi mugambye ki? Excuse me. Top management team byayisiza mu State House. Since when? Kati aliruddawa. Since when did that top management team sit in State House? Bagamba nti mungambe nti waliwo olukiiko lwatudde ne luwayamu ne lwemumunyamu mu nsonga zikwata ku Ministry of Health. Naye ebintu ebyo okubiteeka mu nkola birina kubanga top management team eyawano etudde wano era naye bigisa naye si biriemu ebirowoozo byoze nabyo
Mpuliriza gasimba kandi bana mawulire nga John bwokwata omuzindalo Dr. Zara bwobanga oweereza ensene toweereza akulu omushana yekka toganti ensene baziwatira omusana zeka azirese kuria nazi delivering ewaaba omushana no ensenene nazisaba dokita twasinkana ku NBS kuri NBS TV ono yali aze ku barometer ningamba mukyala zire ensenene zaffe nali ayo ensenene nazireta kati kuzino sebo kivumbe togenda kulyako atadde mukamulali nojo mu ensenene mujja museke bayi wano atabaweereza ensenene bamanye nti bonoona program kubanga kati n'omusana ne kanabi tebakya concentrating mujja muzimpano ngeseka bali tunaziriedda fenaka tuli available neka mujja simala okwanchayo naye mukyala kibazo yazimwa dalete kibazo nazirira mu kubo kakali mukuru kibazo ensonga eyo gyolese ya speaker engeri wadde baye gulosigo munjo gusose but John the cosmetic of the issue of course it's very important on the governance ya Uganda nti oina minister asobola okusnappinga naita parliament nali wano nesemujuse naga nti bili interesting taise parliament yabada ise parliament kachiko ka parliament yabada ise parliament minister yali aise parliament yaita parliament ya Uganda yona bagende kololo naye yaita parliament ya wandikira speaker nti parliament ya Uganda yona ejetaga kololo mdinyonyule era nasindika kigambo bachita samoni nasindika n'abakozi be I invite you over I summon abakebera abalwadde n'abalamu bajje ku parliament bakebera abalamu naye eshoga kinene nnyo wawerera ekyatushe lwakusatu lwawerera olwokusatu sawa 10 nga n'emu awo nga tanasazaamu genda okukebera ku bagenze okukola testi nga bali 50 kitegeeza eri abagonvu 50 kati agenda okubala abalamu kubina nagamba bayinza obutajja wano yetegula nayo wenjagalira mukulu Yakobo Olanya yakirongoosa n'akisiiga taise parliament yagaa nti oli olukiiko lwa consultation meeting nga bonoyita agencies za government nga ministries bwe zibayita ne mugenda ne zikola workshop John dealing with the substantive because the bigger problem akakiiko bobo kayise oba bekakuyita obera witness obera ki witness era obugenda kubwa akajojijoji webiki ebibuzo twalinako obuzibu obwo nga tugenze wa president naye ate mukulu wakuita president tugenze kachiko ka defense and internal affairs kubiye chairperson and chena kwa chairperson tutuka wali tusome sala naba kwa mugamba nti nze sebo nze sentebe T1 Tioje wasaba lwanyi Novera sentebe Judicial Commission yagenda ya Sebutinde kuchopa siyafuka chairperson president siyafuka chairperson bachalowooza nti no procedure mukuru kibazo bwe kanga ku police awo nga gwakulira kati is a regional police command IGP wa jentebe ojivamu natulamu sugwa tulamu kati bogenda mu state house ngogenza mu state house ayi tosobola kucheyalinga lukiiko lwonna sugo ino okulira tosobola kukulira lukiiko lwonna nga ate president mwali tekisoboka ya ino okulira John genda ku nsonga eziri substantive kabaka lwe yakyala of course wa mwami Museveni ebbanga liwezeeko ka video kabadde katambula ennaku zino
ngamujjukiza nti kabaka wabeera yagabula era ayinza kwebaza nti atugabudde ati nebaza ekijuso nti engabudde nosiima okukkiriza okuba nti but John dealing on a substantive issue mukulu kibazo of course kati obuzibu twafuna nti olina president olina n'omukyala we ate minister we education bo abalowooza nti institution zonna eziriwo omanyi kankujukizeeko nti bwe batta benchwanuka bwe bateekawo kakiiko omukuusi kandi we yali lead council information yajja nti waliwo ennaku ezakulembera benchwanuka okumuwamba mu kyemba ye waliwo enkaayana ey'amaanyi wakati wa chief justice ne attorney general nga attorney general ndoza yali acting Kibedi ayagala Ben agenda musinkane naye ng'oga nti chief justice tava mu kyemba ze kugenda kusinkana attorney general yajja era ne bagala ku masimu okumala ennaku nga baganya okukaanya obuzibu bwati bwe tulina chief nti waliwo mu bukulembeze okulowooza nti nze nga president Ssabalwanyi institution eyo n'ezo institution ziri wansi nze mulina kujja wange ate kati babingizaamu bya street ne tourism nti ewe babandowooza ne parliament nekikkiriza bwe bagira nti tetujja kutaba mu parliament tugende ku luli bagendanga ku Serena ennaku zino eza covid days kati bagenda Kololo bapangisa tenti nakola ki nabo ne bakkiriza so bandigambye edecision siyandivudde eri Ntebe bo mu decision ze balingana nti kigwanire tulwano naye bosi basalawo omukulu yasalawo kati nono first aid minister naye nalowooza nti nga omwami abayita ne mujja ne speaker najja nalangira okulangira nti bano tutudde parliament etudde Kololo naye ng'omukulu oli akoze eki yalagidde kati naga nti ndowooza kiri nnumu okikola naye ndo kati okutambuza emirimu ekyennaku nti mu nkaayana eyo eri procedure eggwanga lyafiiriddwa omukisa okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ya gavumenti kansubire nti banamusa moninga naye jjukira Kadaga ng'akyali speaker bwe yeepampalika okumusa moninga mujjukira kitegeeza ki Kadaga kitegeeza yeepampalika ojja kuyiga Oluganda mpola mpola okusa moninga minister we education era nalagira nti ateekwa okujja okunyonyola ensonga si kusindika bajjunior be ndowooza enkya y'olwo era n'okujja n'afuna akasimu olugambo olwafuma yafuma akasimu okuva mu State House ne kamuyita naga nti lekeraawo okuzannyira kuba mbejja n'abaana b'engoma tumala gabusa moninga by the way era president yaliddamu nti baminisita bagamba nti Kadaga omubuze gwe ogw'okuusa moninga wa minisita gwabanyizanga nnyo ne bagenda bamuloopera omukulu oli nti naye ssebo omukyalo oyo atuyisaamu amaaso aboggola n'atusa moninga buli kabadde buli kadde gwali gusoose naye
yalemererwa naye ndekyendowoza mukulu kibazo ekisinga obukulu nti minisita ajje mu parliament kubanga abeerayo ebbanga lyonna atalinga baawe parliament emyaka nenkobi nga tanabaawo nga parliament eyo naddala NRC bwe yaggwako ng'ajje balama nnyo abamu bagamba nti kubanga nfunda talaba bulungi kumanya biki bigera mu maaso n'olwekyo ng'agenda conference center wagazi naye kaakati ono ensonga enkulu eriwo kati mu ddiiro kuggulawo masomero batukakasizza nti mu January come rain ketonyeka gwake kakibe kikome kakibe ki kansubire nti South African variant yono omupya tajja kutusabotaginga bajja kugulawo naye kakati ensonga nga tonagulawo ebintu bingi nnyo ebitaga okukubaganyako ebirowoozo abakulembeze eyo gye nabadde nsinga okwagala lwakuba kakandi wayagadde nnyo okuconcentratinga wali ku kinyusu kya governance naye mwe mwagulawo naye no kankubuulire maama gyayita bamuwanga bagende bamusinkane beewombe naye no kankubuulire ekiri Uganda wano omanyi gavumenti eri siro gavumenti erowooza nti amabaala tegakola nga amabaala beggulirawo dda bwe benywera mwenge gwe bano lwaki mbeera mukijukiza kibalumirawo okimanyi nti amasomero agamu gaggulawo yireka naawe eriyo omwami sijja kumwatuukiriza ati kikulumiddewo erimu ku ssomero eddene wano ekkulu eryerinnya mu Uganda wano abaana omwami yanga nti mwiraanwa wange alina omwana mu ssomero eryo nti college sijja kwongera kulala naye college kati bamanyi college baddayo dda basoma naye officially tebasoma ba John ebidi substantive John abadde ku mukolo nempuliriza Dr. John Chrysostom Muyingo ng'aweereza abasomesa ebiragiro ab'amasomero ng'abagamba essaawa eno yakukola census abasomesa bayina bonna banadda ebibiina biri shape to roll out bonna babagemye kuba naddamu nti teriyo mukozi ku ssomero lyonna gwe tujja kukkiriza nga si mugeme but ebintu byabadde listing babanga nanyi ssomero yahali mugeme naye tetwagala but ebintu byabadde listing fundamentally bikulu okuva ku numbers okuva ku ki bwenkyuka ne mutunuliza tochi yennyini nenga nti okay wait a minute this you are sending out, are you doing this checklist as a ministry? Amasomero gewa mwendejje wali baga kebedenga ministry gaina capacity kubanga amasomero ga primary for example gagenda kutekinga ina abana okuva ku myaka 5 baga nti yaweze mukaga agenda mpiwa 5 mukaga bonna bagenda kujja mpiwa kitegeeza tujja kubeera n'abaana nga milioni 3 ezenrollinga ebyo byonna byonna obitegekedde in the longo bitunulidde n'obitegekera nga ministry gwe kibazo gwe bitwalanga ebi serious anji gwe bitwalanga gweka gwe tali mu Uganda gwe olowooza ati abaminisitule abo n'abaminisitule bennyini babe announcing jjukira ku kibazo ebbanga lyonna baguddewo amasomero bawa galina okukola kino tiimu zigenda ku inspectinga eriyo kankubuulire eriyo omwami omu alina essomero yanyumiza nti ewaabwe municipal officer omu ate yali mukyala yagenda na ku ssomero n'atambatambula kalanga nti okay mbalabye ndoza muli okay naye clearance mbalabye muli okay tujja kubawa tujja kuba clearinga sebo clearance eyo ng'erina ogenderako akayinja si yabwerere gasimbagane ne bannamawulire Charles Romshana oba kansooke waakanaabi
Kanabi Kitante Primary School eri redde siyoka banga waliyo ne bweyogerere dictatorship yakakande endagaano yabadde nti enseenene zibeerewo nga buli omu ali present ate bw'omaze okukola submission kati oyagala kulya mbadde nkugamba Hassan Trabi nayo gye tuli ntunuulira Baati Valley zaffe mbadde mulundi guno nga mwami John ono tufunye omukisa ogutambulako mu Uganda eno era tulina gye twali eyo n'akwata kamera ye y'essimu ng'akuba ebifaananyi by'amasomero agamezeemu omuddo nga ne geeti tezikyakola ki tezikyaggulawo naye kansookere ku kiri ekya Minister Parliament katono nnyo ekyo nakireka naye ngambye katono nnyo twabadde nankani waddeyo okukubaganya ebirowoozo Professor Juko n'alumiriza ekintu n'aga nti we have a dysfunctional state era nenzira kanimala okunoonya ekigambo dysfunctional naye mbadde nkitunulira wano nga bagamba nti wabeerawo abnormality oba disruption mu relations ng'oggyeko bode okubeera nti organizizaayo ezimu zibeera ki nti kati nga gwe bwonywedde kyayo oyo n'osanga ng'emimiro gyandibadde gikkiriza wano nakka kati dysfunctionality eyo wakati wabaawo ekirala ekitakuganya kumira tukola ki so nga ye atugamba nti Uganda mugitunuulire mu mbeera eyo nenzijukira kakande wano kyatega nti tuyina ye yakiyita multiple organ failures nti ebitundu ebimu bikola ki kati ebiseera ebisinga mukulu kibazo tujja ne tukubaganya ebirowoozo ne tumala n'obudde ku organ emu already oba esigaddenko ng'efunctioninga naye nga waliwo ebirala ebifu bingi kati ye kategori eyo muba otunuulira rolo ya parliament batugamba is to check on the what? Nti rolo ya parliament echeckinga ki ku executive kakati mu dysfunctional state ebintu nebiranga ngaba China we baba banyaga nti bottom up ndi kakati bottom yebetunulawa ne balalikayo mukamwa bottom up kitegeza mwenna mu malemu kana bibya bottoms up obimanya why kana biwa tandika dia kugambye aba China aga bottom up kakati tuli muki mu bottom up era bingi kyendowooza bibaddewo mu bottom up bono ogenda mu bantu abali mu bitongole ebyenjawulo yagani munna omusajja yazze wano n'aga nti ava mu State House omanyi bwe twali tukuleyo bali bagiyita German doors nkwata obujirasi wano wa Commander Road waliwo akafo bakaita sitting room nkwata obujirasi butono ne mukoonako nga German doors bottoms up mwenale munzika ne kadda kutakanga kakalu abamu ne kati bakyali kati bambi abantu abamu mukulu kibazo basasire nti bwe babawo obuyinza in a dysfunctional state n'atambulira mu eyo dysfunctionality n'amanya nti ebintu bwebityo bebikola ki bwe bitambula nti osobola okusanga editor nga John gy'abadde n'amuga nti eyo story erina kubeera ku page 3 kati in a dysfunctional state bali bamugamba page badde example mbantambulabirako for example garagan assuming kale John yagitekanga ku 5 ngambye bugambi nti oli asobola okukireeta n'aga nti sebo nze nveeno naye bagambye story eyo erina okubeera ku page 3 John bayina gye bamugamba agize ku page 4 kati abasomi b'amawulire bamanyi nzalanga ebirango ezo even pages tetuzirangirako tugaa nti eyo tebatunulayo bamugamba nti ezo zambayo zidde ku page 4 kakati sebo obadde ogamba olanya kati mu dysfunctional state omwo era mubaamu ne ba spinners nabo baba balungi nnyo gwe ensonga tewagitegedde
n'agiwumbawumba kati naawe ogenda okulaba kankwe ekyokulabirako mukulu kibazo aleeta topic naye nga kyagireetedde tudiscassinge naye mwali discassinze B naye ng'emmemme ye yagala akyalina okwebuuza lwaki mwanga kivumbi muleetedde enseenene because mwanga kivumbi naye alina interest mu olaba kamwenyo namulabula ne mukutu no it is dysfunctional sebo kati mukulu olanya rider yaleese enseenene nazidelivering alwo omukyana tuwambye empambe mukulu olanya mukulu olanya mu bumanyirivu bwe n'obukugu bwe ye n'amanya nti mu nsonga eno ekigambo ky'oluganda ekituufu ky'onoonya bakiyita mu bukujjukujju waliyo n'ekirala waliwo n'obukulupya buno bwabadde bukujjukujju naye ye n'amanya nti mu public oyogera otya mu state eno ekola ki kubanga naye nkakasa yategedde nti eno process ki naga nti eno workshop kulaba oba tabu enetranslatinga obukujjukujju so eyo embeera gye njagala tutunuulire nti bingi tujja kubiraba era bijja kubaawo be bano bamuwanga akakiiko akakubuulidde sipiika ye yabatuma n'abawa assignment mugende munoonyereze ku bintu ebibadde mu Rwenzori region bibadde bitya naye nga kaddawaani sokole bwe kamaliriza kaddawaani ne terms of reference ani azikawadde bwe kaava gye kaava tekadda naye yakatuma kuga nti chairperson kuga nti owange ebintu bwe bitwe wano bwe twakomye basirika busirisi hatta laana ne muwanga tebagomukisa tebagumuwa kuba ssentebe bwe yadda yaga nti ate oba mumaze okusinkana sinabakujja nabaawo omukulu gwe baleetanga witness nagamba okuba bomoko saakutegeera bulungi kati ali mu nguudo akalakana so eyo ensonga bannayuganda nze njagala bagitegeere bingi bijja kujja nga bwe tuba tusoma nga airport yagenze simanyi biki in a dysfunctional state ebyo bibaawo kati nga tuzzeeyo ku masomero mukulu kibazo nze omu ku bantu ndi ku kakiiko k'essomero ate ndi muzadde naye waliwo ebintu bingi bye neebuuza we twagendera mu covid naddala kati ngano mu Kampala waliwo abasomesa bangi nnyo abaali batuuse ku biseera ebya retirement ng'abamu baali babuzaayo myezi abalala ndoozi omwaka gumu oba naye amasomero gatudde emyaka 2 ezo gaapu ba head teacher bagenda ziziba batya ministry yatandise recruitment Asumani gw'obadde oyogerako bwe mbadde mwogera wano omuntu omu okuva mu ofiisi ye nanga kibazo beera fair kansome message kanginoonya anyway ngaga yabadde aga nti we are recruiting as a ministry there are adverts and we are recruiting mu bbanga ki kubanga amasomero gaddayo nga January 3 Field Marshal Idi Amin dada bwe yagwa abayindi abaali banyinyi kye Uganda abaali bakamente nga tebagiwa ku muddo property yaabwe ebizimbe byabwe lease zaali frozen tezatambula kitegeeza nti omuyindi babanga bwe yagendera lease yali ewulako myaka 12 yasigala awo ne gavumenti esobola okukola proclamation negamba nti olwa covid akosezza eggwanga ate nga tukyali mu crisis twasuspendinze okubala tususpendinze retirement ezibaddewo mu myaka 2 ne tuzibala nti zeeyongeddeyo emyaka 2 that will be easier including corporations ate mpulira nabo baagala tebagagenda abakozi ba gavumenti so mukulu kibazo abasomesa ekisooka bo weebali infrastructure yennyini mukulu kibazo tuyina ebizimbe
bimaze emyaka 2 emeka kati government yagamba nti baali babaweereza awali government aided mugiyita capitation grant nga bagamba nti esente ezo ezikola emirimu nti bwe ziba zituuse muzeeyambise okutereeza ki kati tusigaze ennaku 3 nga muziizo progress eri luddawa nkakasa n'essente ezo ziyinza okuba nga tezinnatuuka naye oyo ali mu minisitule asobola okutugamba nti tezinnatuuka ate bwe zinaagenda okutuukira abantu bagenda mu holiday ekyo tugenda kukikola tutya tugenda kukikola tutya kati ebyo byonna nezo Mwanga yakuwa location by quarter wano ngeri luddawa n'atulaga ngabo baali sibe baali mu kati bw'otunuulira waliwo bano ba private providers private service providers abakaabye ne bakaaba naye nabo balina bannayuganda be bakola ki bebaweereza mukono kyo gwa gavumenti oguvuddeyo gwe tulaba nti mu myezi gino 3 egisooka tujja kubasindikamu nga booga nti mwabavuga emmotoka mugiyita kujampinga nti gundi battery yange ekoze eki ennaku zino boononefu bavuga automatic jangu okole ki jangu njampinge amanyiche bayita okujja ate tujampinga bagiyita kangamu otegula bakangamu wali bino ati mukulu kibaze ekibuuzo kiri nti mu December ono ani ategula tutuuke ku January 3 ani akangamu munne asobola okuddamu okukola ki okutandika ndowooza ye discussion ababaka ba parliament gye bandibadde bakola ne ministry yennyini ndaba mwami gundi onani omwogezi wa ministry musajja mulungi nnyo kuba yandibadde atuwa ebintu ng'ebyo n'aga nti ne board meetings nazo zituule twetaaga bino na bino nekino kibeewo naye tulinga baga nti January 3 egenda kuba miracle nammwe bwe tubayita mu board meeting mutusaba allowance kati ffe tubatuulize ku ki mukulu kibazo neyanzege ekisooka the Uganda state and the Uganda state is not a failed state Uganda is dysfunction tekola dysfunction tekitegeeza nti oba tokola ati ngezawo kunoonya ekigambo ky'Oluganda ekiri okumpi ku dysfunction the state obuyinza bwa government ya Uganda weebuli kyetuyina is state capture nti yoweeri obuyinza ebuyina naye obuyinza buwambi obuyinza tebuli mu mikono y'abamwanga kivumbi ab'okukaala ewaffe abalonda kanaabi toyina ddoboozi mu buyinza obwo that's the only difference so oli bw'aba ayita paramenti ye gy'agiyita aba ayita iye wakwanta abakozi tebamanyi they don't know but naye bajja kuyiga mpola it's I will give an example nakafuna information nti deal okuva ku tabu deal those are gadgets deal yokufuna ekizimbe kya Kingdom ekyo kya nanyini kyo isudire I suppose I'm right Kingdom Kampala without a king. It's a kingdom without a king. Into your deal, terimu parking. Yes. Mwina zo office na yete mwinachi. Temwina parking. So parking ya moloka 2.7 mu myaka 2 mujja kusasula billion emu na million 3. Now mu deal zizino kyone bochu wakanya. But mukufuna rent eri mwanga kivumbi dobozi liri alimu what you would call the parliamentary commission which eyo procurement system edobozi lya mwanga kivumbi mweliri teririmu yangi baddemu in a functioning state no the state is functioning because why now batula abakozi ba why now batula because nze omusirikale akumba ku gate yange alesi yasalawo we muzimbira wasola mu nyumba nanka mu compound yange ne boys quarters ensalawo webeera gwo mulimo boys kubeera boys oba oli musajja mukulu nga kanabi you still be boys you see so bano bakozi naye waliwo kye twita okuzira
nojja oli mwana eka wa musajja emere sajja kujirya nozira I don't know mu Luganda bachanchi bakito okuzira naye ate ng'enjala ekuluma bw'olaba nga beebasa ate noddayo n'ogibba n'ogibba n'oleeta story nti emmese yakoze eki emmese yagiridde olyako by'oliddeko ate n'osaba nnyo nti singa n'emmese ze n'eryako kabe kasinge n'erekawo evidence nti yabaddewo omanyi waliwo byekolaawo so bano ate baddayo ne banoonya maama abayamba okufuna taata ojjajja because bose bazzukulu so that in this system bo bamumanyi nti she is a mother in the Trinity so bobanga balina deals balina kye baagala baagala mirimo byonna gye baagala the same parliament bajja kunoonya maama oba banoonya omwana abatuuse ku taata mu Trinity bakikola that is their now so mukulu kyabaza therefore in this issue form joyita form ekyawagulu cover ate kikulu nnyo olw'okuba nti kikola ku our governance ebintu byonna biringa bwe biri the education oba agriculture oba ntambula oba security byonna biringa bwe biri olw'okuba nti tetunaba kumala kugonjoola kizibu kya waakiri family ebeere enjavu mubeere mu bwavu bwammwe naye nga katono ke mulina mukateesako engeri gye mukafulumya zino ziyingira ate oli nazitwala mu bbaala naawe ezo ziyingidde n'otwala waba your relatives brothers n'ebirala yo family bateriiwo now so in form do we discuss parliament wetuula o kyegenda okwogerako kati mu mbeera gye tulimu kyekiridde where should we be desperate nga agenda is education ati ndidi bw'obanga olaba babiteesako n'amaanyi nnyo ku ma radio bw'oyita ba MPs bajje ku ma radio bajje ku ma TVs bavuga ne bajja ne bakuma n'obusene n'obudde education yaffe mugulewo amasomero abaana banaagira batya badde mpulira meya wano Kampala kati abaana bamaze tuyina emyaka 2 mu mwaka gumu nga bali mu class emu you get in other words wano bayina moralo to discuss naye wali ate isu nebeera tunatulawa otuyita ati otya tujja kugenda tutya kololo but nga bw'okigambye kololo bagendayo mu kulonda speaker siwe kiri ate kololo babadde bagendayo kukola n'emirimu emirala Charles kankuyambe ekisooka nti olukiiko olwa parliament olutuulo olusooka olwa any parliament mu ggwanga lino ebeera terina speaker lukubirizibwa president no it is the chief justice lubeera lukiiko lwa president olusooka fine whatever era is parliament ye yaluyita kati kwolwo president our date na fixing a date presiding is the chief justice noli aba aluyise nti ng'ennaku z'omwezi bweziti kuba baamulagira ate kati nawe ogenze ku fomu kujjako wano ekimubezaawo alabika verification eri nti wali Charles kyetugezaako okugamba nti luli ye yaluyita bw'ogezaako okujustifyinga nti mwagendayo okulonda speaker no you see ekibazo ate nawe tugenda mu fomu the substance isn't parliament ye yatuula question eri nti yatuula mu kizimbe kyetulamu bulijjo because what was sitting was parliament. Parliament can sit anywhere. Yes, and that's what I'm saying. It can sat in the Serena. It can sat Muruji. That is the point. That is the point. Kujane tujituza wano kusimba. But it sits under the call of the Speaker of Parliament. Speaker. It is not called by any John or Mary. No. You see, the question is, nze Romshana asobola kuyita Parliament. Even if I wrote a letter ningamba njagala parliament ejetuule ku radio Simba speaker tagisoma gwe speaker mujja that one is not a problem ate mujja kujja speaker ibajja kujja speaker ne baluwa tagisoma so by the time speaker wasomere baluwa eyo kikulaga nti there is an issue atenga issue ya parliament because I assume baluwa mugenda kutuula wano is not obole ajiwandiise now ekirala ali spiria kona agisoma wao title ye inzo kubanga teri teraga ekyo yeta kimanyi
oloza agisoma nga takimanye gwe kakane giwandika agisome kati so parliament eno bagigala ennaku eziwerako nga muwala we muyita wembuga kane mukozi bigambo biri complex ebyo nga muwala in the trinity katola tuyina tata tuyina mama tuyina mwana kana yayi waliwo n'omwana naye yali ayina firimu nga yagala kuba firimu emunda 27 kizakolerowero parliament ne bagigala ate ne gala bana lekanda nabo balimu benga nti bali abe abakadde bonna bamu bejja kubujja eddiba ne ibate yaliyo muwanga kivumbi yaliyo lwakwante eddiba likyusa kyuseemu kati na kalandala bati eddiba lya yomu gusigala nga gule gumu ne bwe gwefuba yaliyo wamulabanga ngali kuhanga strike no yagenda butambala nawumulako ayate yachogerako nawalala why because omwana mu mbuga yali akuba firimu nakuba firimu katate muwanga kivumbi nga yagala tayaga ino no kulaba firimu eyo yo firimu kegwe bajja kubayita je munatura mujja kutura wa musieta atene firimu mujirabe kali wabanga baite kuteri kwa agenda kati nze ngenda kwekala kasa omwana balage firimu parliament nga mwagala kati mukola ngati mwagala mbakite kuoda paper because tetwagala kabuyo now so question you know ko investigating amukuli kibazo items on the agenda viewing 27 ataga no gende te wali musara for 3 years nabo bate bajje kati mukuli kibazo the other raja issue is security bomo yayabeka the other day kumpyao kilomita izina tetuna na kebera muka gwe bomo gwe yarekawo ko yayabeka mita 10 wala ore mita 10 katoyo osanga bomo yarekawo muka nga mubi na musorikale yagamba iwe gambire mwazawe nemitereri ya bitai so you can come to abantu ono masenera walwe message akolera ku experiment katulabe engeri je muso mukogwe nebinadirira nga we muri but as of now mama mutulini atajjawo apana taje kujja mugende awali security mugende awatali mukogo mugende awatali ali mujagenda now dealing on the substantive issue now the substantive issue is race wakati wa andita neta yebwa so manyi tebesimbawo unalete barua nagamba asoko kulete barua gogame she was not smart gogame wali oli ali smart the UPC in him mwe wali gambo mogerede taibu abelango bamwadde embuzi sina bakomanya kati kibazo yabadde annyonnyola nagamba Anita yawandike barua yasoma Anita yasoma okay kati tujja kuno yagiwandika yasoma nga bagamba bannange tukoleki tugende naye walwengeri gyachogera katugono gamba usanyukidde nnyo ntobadde agala kuba ne sampini because sampini tebaddeyo ndabye ng'okuba kofi ngo Yakobo engeri gyakikola ki gyakireeta oyogedde oluzungu ng'oluzungu nga tetusobola kukola ki aye n'ogamba nti there was insanity oli agikolako brush oba yagikubisa ki oba yakola ki oluzungu alunkutteko bannange naye question eri nti why do you think that Anita is not smarter than Oranyi so Anita mukuyita ba Mwanga Kivumbi yabayita by through incitement uyo yawagabye emtere mugende kololo ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza oli makati gagasimbagani ne bannamawulire ndoza romshano olemedde okudiringa omanyi ekizibu kyolina kibazo gwe tovugerangako enguudo z'ekyalo ng'ogenda kukolasi kati nateera nyingire ku kolasi enkuba yatunye enguudo ziseerera in a second so my submission is the speaker yana badde agamba parliament ku lunaku luno egenda kutuula wano agenda yeno neno nebigenda tabamulira yabayise it's not necessary it's not necessary parliament etula wano agenda that would be different which one that would be decent but she was but you see bobango in parliament supposed to be decent chabamba na masuti now so
So even when they are dishonorable, ku substantive issue Muchala Museveni and the deep state okuteeka parliament mu bya education ebebayamba. Yes, ebebayamba ebintu management of Uganda education policy, actually literally all policies bano babayamba buyambi. So they should have taken a chance. You take opportunity. No gain na you seize the opportunity in the crisis. You see the opportunity, and by the way, chiwazo guma. No ga munange. Tubagamba nti ekifo kiri kyo kyokka wayinza okufuna buli kalonda w'ebiriisa by'ensusu z'abakyala ab'omulembe. Tuba tutegeeza Mirembe Boutique tulina Ole 7 total effects ajjamu enkanyanya namakula ate n'akugumya olususu ate mu abatawaanyizibwa omusana baabaletedde Ole hydration kano nno kataasa omusana okukuba ku lususu. Waliyo Ole anti-wrinkle face wash, baina Ole complete day cream, black opal foundation. Mirembe Boutique basangibwa ku Namirembe Road ku shop number 3 nga wakayisa Centenary Bank opposite n'omuzikiti gw'abayindi. Haji Agasekalala Senior musuubuzo w'amaanyi okumalira ddala ebbanga ddene. Bingi byayize era ne bimusoomozezza biwerako mu kutambuza bizinesi ez'enjawulo omuli ebyobulimi n'ebyobulunzi. N'olw'ensonga eyo Haji Sekalala Senior akuwandiikidde ekitabo ekituumiddwa Double Your Money ekikuyigiriza enkola ya bizinesi n'okugiwangaaza. Double Your Money kafulumye kati. Funa kopi yo leero mu matundiro ga Aristoko gonna ate gwagula akamu akamu osobola okubufuna okuva ku reception ya Radio Simba ne mu bookshops zonna mu ggwanga. Kati osobola okusasula biruzi zo mu Bank of Baroda omuli ebisale by'amazzi, amasannyalaze, omusolo gwa URA ne NSSF. Bank of Baroda balina Visa ATM machines ku matabi gaabwe agasangibwa mu Kampala ku main office, Embale, Kansanga, Kawempe, Mukono, Ovino Market, Kabale, Entebbe, Kololo ne Lugazi. Bank of Baroda ekolera wansi w'ebiragiro bya Bank of Uganda. Nze nga Imam nina obusobozi okwagazisa abantu b'omu kitundu kyange okuvumirira wamu n'okuziyiza okutulugunyizibwa kw'abaana. Nsuubiza okukozesa enzikiriza yange okulungamya abantu b'omu kitundu kyange okukuuma abaana obulungi. Mu kiseera kino ekya COVID, kisuubizo ki ky'olina eri abaana ba Uganda? Because a violence-free childhood is everyone's right. Raising voices. Mu Uganda, ensi ey'ebyamagero. Vumbula sabuni ayoza owa Blue Magic agoberawo obucaafu n'amabala mu ngoye zo. Blue Magic akekkereza anti ayoza entuumu z'engoye n'ekyovu ekimala mugonvu ku ngalo zo ate aleka akawo ak'enniimu mu ngoye zo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akolebwa bannaffe aba Bidco ng'agira mu kiremu ne grams 600 ng'ate asangibwa mu maduuka wonna okwetooloola eggwanga. Onoonya ky'olinyumyako mu bulamu bwo? Ntebeza ku mwanjo? Kiringa ne bakafulu ba mupiira mu nsi yonna. Oba oyagala kubaawo nga mujulize ng'amawanga 24 gatunka olw'ekikopo. Ku shilingi emitwalo 39 zokka naawe osobola okunywera UEFA Euro 2020 live ku Supersport okuva ngenda ku mwezi 11 Juni okutuuka nga 11 July. Go TV Uganda, love it. Ekolera wansi w'amateeka ga Uganda Communications Commission. I love the way you taste you got it. Omera nyo you got koshua you got ene jamu budget buiwa mojisanga super you got koya wakabana na bakuru bagambe super you got gonda sisi no mpaba ne bakawo super you got na bajocho mucho muwala yingize mali super you got na Uganda you got yagonzo mula super you got koshua you got 20 years of serving Uganda. Oli makatika gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio z'Jikwanju ya John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi. Mwanga. So therefore, nakutadde Romshana. Without parliament, Romshana. The education will open. Abanywa omwenge. Tebanywerako bucu. Otuuka wansi n'olaba ng'esigaddeyo bucu nga mulungi guweddeko. Peter Charles n'abadde anaatera okutuuka ku nsonga
ne kwa senaga nti nga babayita eno mugende no temugenda tudiringa ebizibu bibiri ng'eggwanga ne kasuke njogere ku education tutobadde mu education nkyali ono agamba ba police planners ekimu kye twali tulinamu advantage 10 years ago mu region sector yali education. True. Kakati ensi ezitwetoolodde zagenda ne zigenda mu kusomesa Oluswayiri Kenya, Tanzania ne Rwanda ng'erina ebizibu byayo eri mu transition from Lufaransa to Lungereza. Congo mumanyi and back to bazeyo simanyi baliduo anti baddayo munankani mu ango naye Congo mwagikiriza ne Olufaransa West African Community kati ngoina Congo ngoina South Sudan where education was completely ngateri nawo kakati nga muyina strategic advantage mu education ngero musobola ogikozesa neba ngebaleetera ebirala bingi. One, mukoze airline neba munatambuza abaana babagaga tu region yenu einako nawe a small elite group small middle class sinabagikola nnyo survey but my instincts tell me sinako numbers middle class yayo yearning for decent education, especially both ku primary, post-primary, ne university. Now, you could make Uganda the go-to place, they go a hub of education. Its potential inza nokusinga yamafuta sengo otereza education for long. Waliwo mu America ni wali gundi Harvard state here Boston wherever the state mweri it depends it depends nnyo ku byenjigiriza era solo kuzimbirako economy n'olwekyo. And for me, it's bigger security than gula ebyokulwanyisa. Lwakati abangeza bakozesa COVID projecting Oxford University. Oxford. Oxford AstraZeneca. Yes. The numero uno in research. You see, how do you now a crisis comes ngene ya COVID. Ngeba testinga your capacity. One, we have lost out to Kenya. Njakuwa example eri very micro, possibly inzo capturing chononya. Mu 1998 basajja be Butamba omu yaliwe wa mu Butambula Haji Nasalubega ne Haji Nsubuga batandika Kabojja Secondary School. By the standard mu 1997 it was head and shoulders above several of the schools. Mu 1998 ku population y'abaana 10 kwaliko abaana lukaga 60% of the population of Kabojja Secondary yali eva Kenya, Rwanda, Tanzania, ne a sprinkle from Burundi. Spillover abatasobolanga kuyingira wali abafikanga ne bagenda olina atandika Hana Secondary School nga harvesting abafisse wano njono baga nti nze sijja batwala n'aba harvesting era a chain of schools started around harvesting those. Olwaleero the upper echelon of the elite ono gyabadde ayogerako. St. Andrews tuli bwetandika, Tamuyayo ng'etandika, Brookhouse ng'etandika, Greensteads Naivasha, Aga Khan Mombasa, Aga Khan Nairobi, buli lwe baggulawo osanga bwobononya elite ya East Africa, all you do is park and wait. You'll get them in Mombasa, you'll get them in Turi, you'll get them in Naivasha, you'll get them at Greensteads, you'll get them. Kenya recaptured the moment. Kubaya zuku kanegamba wowe baduse
never setting up eba attracting eba what the capacity to go the airport at Naivasha is comfortable. Yes, exactly the point I'm making. It's an opportunity. So it's a huge opportunity, but in Caesarfe chovola wona badde mutunulira no people are planning. I now consume a lot of their product, the plan, because when you give them money, you know why they are asking for the money. Kati elena kuzonyine kigambo kinganti, how long can a country like Uganda afford these kind of leaders? It's even amazing that you can afford them. Level of ebintu kweba bikolera n'obukugu bwe balina at the top echelon. I mean toberanga kuna forex bureau, they will not take you to be gundi wa reserve ya America. They can't. You've never run even a nursery. You a minister of education. It simply can't be. Director I can tell you, you see, these are challenges. Minister for higher education, time is of this nature. Chain of schools. You see, when we are addressing ebintu bino formally, time is bino bikutegeza. Kati I mean, chovolaba meeting ye kololo, no meeting over kololo, but what are you capable of? No, if Mamudan, let me tell you, if Mamudan, yada agenda okwogera ku bintu bino ekorolo, and I can tell you Mamudan nga yada agenda ngenda kwogera ku education ekorolo nga bwe yimiridde ne batandi wandise baluwa hafu babaka bandi baddeyo because of what they expect. And I can tell you this, senga badde Mamudan ngagati banange nakoze education in the marketplace mwena mwandize nabakwandi badde okusasula mukulu muwanga eriyo banne bagamba nti Mwamudani of today is not the Mwamudani ngamba waruli the Mwamudani of today is not change really aliwa change no kati ebumuleke nengamba Mamudani nze gwemanyi mwanga kibumbi must be challenged really. No you must be challenged. Kazora omugenzi Kazora akwasa mama by choice na mukulu Museveni as a liaison wakati wa Kazora ne Foronasa. Mama by choice na alwana olutalo Obote Amine na agwa. Mama by choice na agina mu lutalo wa NRA Amine Obote na agwa lutwa na agwa. Mama by choice is first lady MP Ruhama, Minister of Education, Masters UCU yari MP Ruhama. Yali MP Ruhama, and first lady for a long time abadde msetezo no gamba yes no gamba baba ite kololo tasobola kuwa substance education. That is not what has been a facilitator of holding the state for more than 30 years. Mwanga chikumi no must say no. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okujjukira Radio Simba elungamizibwa Uganda Communications Commission. No, Charles Simani. Abaganda buli lubogera ku Nadibanga bamanyi Nadibanga kanyonyi agenda ku luzzi anaabira mu mazzi zigana agenzi bamwe ebitayi kati Charles Nadibanga no, Charles. Charles njabalenja kugamba. Charles bamuongere ensene. Go adogamba nti kutusasira okututegezaako. Okitegedde. Okubanyumizaamu bye bagenda okola. Kuba what you say oyita bakaawo. The other is the grant
the grandest of the occasion. Gwengani ayogera Echirala. You should have met Rwabo. Can even offer better. Yes. Kakati mbaden jagala kugamba nti ne grand occasion. You know, this thing has become so sweet. And naye Charles naye atuza kumukolo ng'ogutudde amashana naye na presiding over. You can summon the country at your leisure. Now chinyuma in mu ego game obabanga chikola nange I can have my own day in the sun. Bona bano no bayito nawe bayite. After all, you can utandikira ku mawulire no bayita nebyo bibaddemu. Neze my big concern. Nga nzize ku big concern. Of course, Uganda ina kyetayogerangako. Buli lwolundanga engo nogidomesticating. Erekerawo kubengo. The day parliament. Abana bengo babeera ng'olubeerera. The day parliament. Kubanga parliament naffe tulinamu obuzibu. The day parliament lweddira first lady. Nemuyisanga minister. Mumanya you deal with that dual challenge. Kubanga full detail ye jajja nayo. Teyaja physically kwa appear. Forget that you ebyo na semantics. The day lwetwamuyisanga minister. Netukanti ojja kuba first lady robere ne minister. Irocho kimenya kwa resume ye zo zonna bibaako. So we took a decision okubeera naye. Mumbere era wajja ku parliament wali on that day rulinga tunagenda mbya covid. Bobo ingira boti omanya nti mwali naye kire mama ajja kubaawo. Kubanga usangawo unnecessary security deployment. Unusual security deployment. Necessary. Health deployment of life here in Okuberi. By the way, on a more serious note, her presence is a risk to you. Yeah, of course. Therefore, Baba, you know, upgrading a security, even take care of you. Yes, so, eyo nacho tulina okudiringa nacho. Kati eno yabadde example kwaga nti muina wanengo je mwa domesticating. So deal with it. Nga parliament. Msajja ali buwame eyo. Yalunda gonya. Bwamalo zirunda n'agendako ewaabwe. Agenda okudda nga gonya zaakula. Nga ziri abazirunda, ziri abeekyalo. We yaddire Bulaya nga talina kugulu. Yalunda gonya. We yaddire Bulaya ng'okugulu kuli mu lubuto lwa gonya. Twalonda. Parliament bali balooza nti ngo ekubiddwako enkuba nti ojja kugikwatako nga bw'oyagala. Kati ku luno yabalaze. Yekubyeko amazzi. Not necessarily. Kakati, points in the system. In the first place, beeyolera akabwa. Kati akabalunga enteega. Yes. First time vetting. Tebamu vetting nga Musenero. The minister babiri ye ne Kadaga. Teba vetting in the same way. Era tewaayibona questions. Kubategeezaako vetting ya kyama waliyo bwe bigizebwe. Baba vetting chima. Ku CV eri gy'otuwadde mwanga kivumbi abakutamba okay mwanga kivumbi ne bwomuleka ayitaka bana abeting mama eyalwanyisa mbi nasansobote wakazi w'emashini kakati I mean these are serious issues nayenze today ku education Peter. The challenge one jogendo kubeera nacho n'abakola recruitment. How many teachers are testing the life outside education? Abakomao. Do you have a research? Yes, very important. Okay. And how many people are against and testing 2 years
nga tebasomesa because mwanga jo mwami muyingo kye badalagira aba head teachers n'abasomesa timugende mutakinge base n'abasomesa bamwe mutikinge bameka abakomawo bameka abasika chapati bameka abagenda okufumba amaji basobola okudda nga tebakomyewo basobola n'okudda they show up to show their faces and they go back to their markets to their markets because you see obadde obakuumidde ku mitwalo 5 obadde obakuumiddeyo in life ku mitwalo 50 ne balya n'obuwunga bw'abaana outside there the market may offer more olinagamba awo sijja kuddawo awo sijja kukola ki nja kufuna hasola kati ekyo ne kibaawo 2 abaana bennyini b'oyogerako today mani wano waliwo obukuusa mu Uganda owa Peter asoma owanga asoma owakana obyuno owakakando ono basoma owarumusha ono ayogera wana asoma our children are studying baranga tenarabuka bagamba masomero tegaggalawo abasomero amagaggalawo abaana bababaka ba parliament abameya abazino mu ensi abakulu ba education abatuplaningira abaana baabwe basoma fule mwanga tonkose bulungi nabo basoma kakati you see the communists one communist yetta yaganti all I've worked for is socialism how am I going to live a life no kiribe kiba kiganye ng'atasangibwa mu maduuka wonna okwetoolola eggwanga nyumirwa ekisingako era mu mirembe ne layini ya Airtel K2 kati wonna wooli osobola okunyumira intaneti eddukira ku 4G ng'okozesa essimu ye ya 4G era osobola okuweerezaamu n'okufuna ssente ng'oli mu Uganda oba emitala w'amayanja oba n'okukola ebintu ebirala byonna ng'okozesa Airtel Money nyiga *1# okufuna eddakiika data bando n'ebirala bingi. Airtel K2 ejjudde. Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio z'Igikwanjulira, Charles Romshana, Mwanga Kivumbi, John Kakange ne Haruna Kanani. Naye bulunaku nawe kirabye nti si byangu. Mukulu Kibazo kutuseke waluma n'okuba akalango. No, Mukulu Kibazo. Mwanga Kivumbi kyakubuulira. Society tajiwa reality. Yeye kana yeja alimu. Bingi nnyo yatakanya n'atuwadde ensenene. Bingi nnyo. Naye ebiseera ebingi awangula. So Mukulu Kibazo ayinza kubanga yena politics feelings ku ya peasants nebirala naye n'omukyala. Ate omukyala ayina choice. Right? Kati nze Romshana niwe mbanga njagala kubeera mu community. Ngendere ku standard za Bugangale senior secondary school ate nga numirwa ba Bugangale lwenshama baani. Mukyala wange bwagamba kati nze ngenze wano. Aso damuchi wala yeza no kwa toza ona achirese agamente na fena tuli bafu nange sagenze kororo nawe oli bota gufa kati but Mukulu Kibazo there is the good news to in a very good news with no kubera mama mu Ministry of Education. You see societies states about communities operate by lobby. Mpuli awala bagamba nti Israeli eina lobe ya amanyi nnyo mu America. Kati fe abazadde nga Ministry of Education efa obanga erije efudde twandibadde tukozesa maama ng'omukisa ng'olutindo olutwala wa taata tulobe. Because you see there are many competing forces ziri mu lobe. Waliwo yasale bayitirayo bangi abasirikale abaretirement bangi nyo abayitire wasale ne batuuka ewa taata kati n'amaje gayitira wa mama. That's why you see the army is doing well. So it's doing well. Chora classified bitebe byonna biyitira wani wa mwana naye mwe mulemedde okuyitire wa mama. And you see she has advised you see mama by choice. Tola batashola tayanga bayagambye yes you call her mama by choice. Kachamuganya kubera chief whip kati gwe Gonda Mwanga Kivumbi kuba butambala ogino ya mama by choice naye kati utambala tukoze tutya tukolereyo kalobe Gonda ojeko jeyo kawechi okawa abantu so there is that positive line okiraba manyi asoma wamu
naye oli akanti agenda hotel africana sija kwogera ku bya Susan. But you see society is nga bushenjo ulireyo emanyi okulobinga tekyali ya UPC yegwiridde singa mwanga kibumba obojja ojja kwanga busenyo naye atuuse edda ngeri naawe because one enayo musalamu basajja balaba tesobola kubala ngeri jejja kati wano mwabatukulembedde mu Buganda abakulembedde byokuwakanya ekibiina kyamwe mukyali mu kwekandaga mbuvemu mugonde ono mama Minister of Education kutegedde ngaba kalamoja be bagonda myaka nijiwere 5 nga minister tebafuna olugudo lwa moloto teruliyo wabuze ko olugudo lwa moloto kuba soloto gena moloto olugudo lunene nnyo nenyonya yitamu. So anyway, the bigger point in Vudeko Peter, Charles is addressing a big issue. But power, proximity to power, is real power. Ideal an institution, if Gurembero first lady, enjoying that leverage. Nibe yandi badenga gwe president. Na mchala u Amanda, ye minister. Teetagana kubeera minister nga oli amutuuka kabeera amanyi atuuse ku power. The question is, how do we find ourselves on to cabinet members yes to get the one to get the Charles to get the Peter Chimanyi kisija kyogera wano nti okumanya twaluzinga mu byenjigiriza naba amasomero abamu bayogedde kati abaana babasa ku nnyonyi ne babatwala nda wano tafuna crisis mu COVID bayino kuchatalinga ennyonyi ibalete abamu kwaba tebe balina amasomero wano gali gafuna mu kiri. So question nze kunnyonnyoddeyo nti education ina for example today, okay, two things bifuna globally if people don't know: environment. Okay, Rwanda milked effects is a war. Nezi milkinga to the maximum. Britsera nera go buwanga. Mwanga weekend wedete wali wan. Playing victim. Weekend wedete wali wan. Neba atusomesa that never allow a good crisis to go to West. Chegambi. You should not allow a crisis to go to West. COVID yandi tuyambye ebintu bibiri fundamental. Peter, COVID yabadde genda kuyamba institutions biri fundamental ebyobulamu kijja kuba kibi nnyo okubireka nga bwe byali mu thinking ne mu nkola, kubanga oyinza okuba tokyusizza mu nkola naye nga mu ntegeera kigenda kuba kibi nnyo nga tulina first lady ne tufuna ne COVID. Education is thinking n'enkola nesigala nga kyekimu. Nolwekyo nze ndabawo the big opportunity eriwo kyesimanyi nti whether katukyasobola okudda ne tugaininga advantage eri really act yaffe tekokuba nnene nnyo okuddayo okufuna dominance mu education mu region. We can still do it tukuba tusobola gisa because you look at both sides. Nti ona ina power or proximity to power simanyi ye mwanga kubakati muzemu emiteeko ntunulidde omukyala ali mu wino fa abatwala abaana baffe ku Kitante primary abava waneeka mocha bali waka kati fe oyo mumu w'amagezi ki naffe tugende tugwe wa maama nge munantu. Yes, kati yo oli alona muwanga kivumbi agende wa mama yegayirire ne muwanga uwa mutute you see owa muwanga busi muwanga ngatana agenda wa mama owa muwanga ngatana bakuja mu parliament muwanga ngatana bakuja yali ngoli. That's why this peasant ayagala alonde a fellow peasant inclination yawe. That's their revolution. Ngabaloza you would think like them. Now kati mama n'abazukulu education newe they have opportunity kusomera wabweru kati yolya omulonza afuna munga gwogenzo nofukamira mama if you get so that bine ebintu bichuke you need to first concede systems have crashed for the peasant
because we are occupied. No. Uganda collects the budget is around 40 trillion. Natandise Peter, natandise ne statement yemongere philosophical. From where I sit, I don't know why you afford this leadership as a country. And another day will come here and explain how you are let down, actually, fundamentally. And because you can afford it. Afford what? Ngensi. Ekigambo ky'okozesa nti can afford. Si kituufu kubanga si kwe kwagala kwa muna Uganda asobola okuchoosing otherwise naye muna Uganda tanafuna busobozi bumwacha yagala. That's why I'm using the word. By the way, I'm very deliberate. So it's not afford. You are affording them. No, you're not affording them. What are you? They have imposed themselves. Aba Sudan bebasazeewo nti we will not afford you. They have acted. Yes. But you see, the generals are still in the brutal. The generals are still in the presidential palace. No, mukuru chibazo. Namwe muri bakuusa genda ko katono. As you blame the other people not to afford. Namwe bwe mubeera ku front line. Ne mga ati kino kye tuyina okukwata. Mubeera ngalo omushana ganti nange nalabuse. Gobo kyaka abanzo wange kamutwale wa kampete. Ikagala omukyala no omberedde ki. Nyine ebizibu byange ndeka. Nyine ebizibu byange ndeka. Kati. No, you see when we are fighting, when you are at war. The elite in Uganda. When you are at war. When you are at war. One in Dr. Besije yabagamba. You the elite. The elite are the problem. You are the biggest disappointment. The elite are the problem. Nalinge na nikibazo waka na ngali kuzumu nze manyo oluzungu wali lufuka wali ikayekwe abana basoma. Now you see mukulu kibazo president yakola kutwa mu mawanga manja agawerako je nagobererako and buli gwanga lyagenda munga asinka n'abaana aba Uganda abali mu universities eyo, right? Naye nga abaana aba abangi State House oba mukulu Museveni yabaweerera. Takoma kwekyo nga ne courses ezimu personally azironda. Me I sat with him nga waliwo gwe yarondera scholarship naye yamba yakwanti yafa. Naye nga ajjukira namusabira scholarship mu Malaysia ewa Katikiro. Is that particular? Bwabanga menti njagala mwanga Kivumba asome akunoonyeza kosi n'agisasulira ate nenge kosi gy'osomerako nnungi bayira kwa Aisha Kawana taliwana. I think he's also a beneficiary of that arrangement. Ekikolaga that Mr. Museveni breaks through class systems. Zara neba kabanda bagendayo. So that is the Kanyariero doctrine. Okurumba okwachuzinga omuntu nga tasaba. No, I have not accused. I'm telling you that program is there. Yes, there are many. But walwa abave Kanyariero. Abava boss walwa abava Kanyariero, the Kanyariero doctrine. Nga abana aba balonyeza good contract bayo nga bagana n'okumananga n'emirimu weeri ate emirimu eyo bagikola bulungi n'emmere yabafumbira. So Uganda is progressing and progressing very positively. Question eri nti eri capacity agizimbirani. Tajizimba to elevate you. Tajizimba kusitula mtawa waka. No, it is to dominate you. John, just one on it and out. Omuntu akuwuliriza nina Kibuka Ambrose aganti you people have made me despondent and hate myself. I hope that wasn't your aim. Ekikuru tetulina simanyi na wakukitranslate nga kituusa Kibuka aganti wabawuliriza mufudde wakwekyawa ebigambo byaffe kyagamba nti bimazemu essuubi. Ndowooza tetwogedde nnyo ku way forward, twogedde ku ebyo bye tulowooza nti ebikyamu. Way forward ebiki? Way forward eri nti
Bannayuganda bandirekedde awo okulowooza nti solution eri mu gavumenti tuba mu bakulembeze baabwe bonga bannayuganda beekolemu omulimu subira tobayita kugwe Sudan ekimu ku omanyi twadde twogera wano ngaaga nti oli yabayita naye naga nti ne Katikkiro yabayita boogere ku nsonga za Buganda era nabo ne bagenda yote yali parliament naye bakola ki bagenda kati balonda muddi balonda muddi we banagenda naye ndozo yo lite yali parliament yonna naye mukulu kibazo mbadde tunuulira ensi eno waliwo ekintu kimu bannayuganda kye balina okuvaamu nali nsoma thesis y'omusajja yagiwandiika mu 1974 nti bannayuganda bwe mbatunuulidde basomesebwa nti buli lwova mu ssomero olina okubeera ng'ojja kugenda kukola mu gavumenti obeere ne woofiisi ennene nga weetooloola togenda kutoba wabweru kati buli omu afuluma anoonya ani anantwala kati ne tutakoma kweyo ne tulowooza mukulu kibazo nti ali mu gavumenti eri ku nsi kuno yasinga okutegeera era ne solution zirina kuva ate naye ne yeetwala nti era ye yategeera ennyo mwenna okubakolaki okubasinga kyovola ndi bajja muno n'atuuka nga n'amawulire tagakolangako najja wano kibazo n'ayagala atandika okuwa ebiragiro naga nti we have the power Charles omusajja agamba nti omulimu gwe mwakoze gwa kumufuula despondent na kwekyawa but si ayina okuwulira amazima omuntu waba olwadde cancer oyo agamba olwadde cancer. Question is what do we do? The way you break the news. No, I can give you summary. Bwogenda erukunjiri twali tuyina essomero nga baliyita Makobole High School Kinyasaano kusomero lyali ly'amaanyi nnyo. Very good. Kati byafa, it's dead. Myaka 3 ya mukulu Museveni ng'afuga essomero lyabwe koze lyabambe mulita bambeja nga bwera ba King's College Buddo kyobola abaali kyusa erinya ne liba ku Kinyasaano ligenda ku Makobole ayali afugaawo fu King's College Butobere bamamba bazije bava baani eri yonna ba mutebere bo abo fu lwa kwantu lyoli kyageragira mu katono because of all busy. Yes, then kigeza high now boyingira mu Mbalala amasomero gambalala galiwo Mbalala High School na it's because of lobby is fundraising all busy bye bitamu naye ne wabeera we surviving likyaliwo abiri eri no eri soka rukunjiri Makobole bwefa Nyakibali rene eryaba Kristo Immaculate yoweri ekyali ko original Mbalala gana amagembalala bwe gafa eno lya Mary Hill eryaba Kristo likyali ko original obote waviira likyali ku level eyo atali liga progressinze now essomero likyali essomero ku level yagano go badoyogera koza Brookline mayi kisima amazinya go sigategeera bulungi izi ntale why because of lobby balobinga mukulu Kagame najja ne balobinga mukulu Museveni fundraising after fundraising so therefore ekikolaga nti education yafa okyebera ku institutions ezo. It's not because of lack of money. Kitwana bale to discussing is kulwachi yafa ate nga tuyina abayivu nga bebalina n'obuyinza. Is it Tima? And I want to think yes it is Tima. Chovola abate they even cut policy. Eka abantu bakiddemu. Mwanga tufuluma omulirizo omwaga nti mumufudde despondent desperate ne yechawa nti yetamanyi oba ekyo kye kigendererwa kye mwasetinza out okwachivi neda you see Peter nga Charles bwagambye nti we need to speak truth to power but also to the people n'abantu togenda banogera ddagala nga tubabuulidde osobola okufuna decent wengene gye tubaddemu nga teri vera graceful n'obategeeza tiwategedde mukulu okugulu kuno kwalwala kansa tujja kusalirako muki nti EO ogwotunula wano yo wasoma kati nzo kubuulira gotunula genda mu byalo most secondary schools eziri private zaba civil servants. Are you aware? Obasanga nga abali ba district education officer ababadde ba parish chiefs be bananyini masomero
kankweyo na kano nabadde njoga ne land dealer nze nga nsuubira nti business community yesinga ogwo nange ti forget civil servants they're the biggest land buyers nti waki nti bane ensimbi zibabba and they're hiding them in the land nti era omugagga omu ajja n'ayonoona ekitundu ajja ono Peter abimanyi ajja n'agulako wano natalikoga nti nzaawo bibiri ngaba go ne bakugobawo so bano tebalina mudaala mu wino mwana senior wana agenda kudde milioni 5 ono Peter namubuulidde mu bye sijja kwogera wano lwaki weekend yaggwa sajja nga bizibu sometimes otunuulya n'ogamba owange enente nagisala atya ng'okuba enduula bajja bakwatireko sijja byongerako akuliriza gasimba gano ne bannamawulire kange wano weewaawo naakolanga bwentyo era ggwe otwala KCB Bank Uganda okubeera omubezi mu byenfuna okukula n'okutereka okuyita mu biseera eby'enkulaakulana n'ebyamagoba okuyita mu biseera ku KCB Bank Uganda oli wansuso nnyo ku ky'okubeera kasitoma oli munywanyi waffe nga tuli wamu tukukwatirako mu lugendo lwo era bwe byesiba tubeerawo okukwata ku mukono n'osituka n'olwekyo bw'ogamba weewaawo nzikiriza n'osalawo okutambulira wamu naffe tukuwa obweyamo okutambulira wamu naawe. KCB Bank Uganda, go ahead. KCB Bank Uganda erungamizibwa banka ekkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund. Nywa Pepsi Max, Mirinda Orange n'amaziga Nirvana owangula ebirabo. Singa bakitunzi baffe bakwata lubona ng'oli mu kwemiisa ojja kuweebwa ekirabo mbagirawo. Tosubwa ebirabo omuli ensawo, t-shirts, emipiira, aproni, enkofiira n'ebirala bingi. Nywa Pepsi Max, Mirinda Orange n'amaziga Nirvana weewangulira ebirabo leero. Mukyala ebyokufumba sooka obireke twogere ku ntegeka y'ezzadde. Ate lwaki mwami mbadde manyi twakkiriziganya tuzaaleyo omwana omulala omu. Kituufu naye olw'ekirwadde kya covid ekyajja sirowooza nti kyekiseera okuzaala omulala. Mwami olengerera wala twogere n'omusawo atuwabule. Olowooza kati abasawo bakyakola ku nsonga z'okutegekera okuzaala? Ye kuba kya mugaso. Kaneeyongera okumira obuweke. Si kibi naye tufune obuwere obunaatutwala ebbanga. Y'ensonga lwaki twetaaga kayinipulanti kubakko katwala ebbanga ddeneko okutuusa nga twagadde okuzaala. Kekaliwanga sikategeera. Tofaayo omusajja tuyamba okulonda enkola etugwanira. Tugenderewo naye tulina okwetegekera covid twambale obukokolo era tunaabe mu ngalo. Obubaka buno bukutusibwako minisitule y'ebyobulamu ne Wish to Action. Eri bakasitoma baffe bonna ebisigo bya Movet Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya omutindo gwegomo ebbeeyi emu n'enkuba yaffe emu eya no best empangozi nga mugonvu ey'olususu ate ng'agonza enviirizo n'azikuuma nga zinyirira era nga zisikiriza weefunire Movet no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegomo ku bbeeyi emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde amaduuka g'ebisigo salon ate ne supamaketi ezikuli okumpi osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere noti 8 noti Biri noti, satu noti, emu Movet, okwekakasa kw'olunaku lwonna. Ku Housing Finance Bank tukimanyi bulungi nti ebiseera bino bibadde n'okusomoza okw'amaanyi naye ate bizinensi tezirina kuyimirira wadde osobolera munda mu Uganda oba osala nsalo tambuza bizinesi n'enkola zaffe eziyamba ku basuubuzi ez'enjawulo ezitegekeddwa okwanguyiza emirimu yogerako naffe leero ku bikwatagana ne bank guarantee import ne export financing certificate of invoice discounting import loans commodity financing contract LPO financing n'ebirala bingi yogerako ne ttiimu yaffe eya trade finance goyita ku noti 7 noti 4 252 833 oba ku WhatsApp noti 771 888 755. Housing Finance Bank, we make it easy. Housing Finance Bank ekolera wansi ebiragiro bya Bank of Uganda nga ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Ebiri mawulire essaawa eno bikutuusibwako Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Eno yasimba news buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno. nga gakutusibwako Airtel Money abawanguzi ba East Africa Com Fintech Innovation Award. Kati weereza ssente oba ogyeyo ssente ku miwendo emirungi olwaleero tuli naawe ebbanga lyonna.
Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphones. kakati ziweze omukaaga ez'emisana gyalira abatuuliriza nate musibe mutya nno n'amawulire gaffe ag'essaawa